Okugaggawala okuyita mu kulunda embuzi. Balina embuzi ez'olulyo nga zikula mu myezi 6 n'ofuna amagoba. Bakusomesa n'ofuna amagezi ag'ekikugu ku kutandikawo faamu y'embuzi n'ennunda ey'omulembe. Kw'ogatta endiisa n'enzijanjaba. Balina ensigo z'omuddo omulungi ogukuza embuzi amangu. Gw'alina ekirooto ky'okulunda embuzi, jangu mu YPA tukutaasa okufiirwa. Tusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Rubaga okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YPA Building oba Nansana Naluvule. Tukubireko ku noti 7 noti 3 noti 34 oba noti 774 313 551 ye YPA Goats Farming Project. YPA. Eno ye Salam TV. Webale gwemnaffe ayegase ku Salam TV ngwesimisa kubeera nti osiba ku TV ene y'omugaso. Kiseera kino olunaku olwokuna tubeera tulina bannaffe balunda mbuzi era be bamu balunda kasooli, be balunda enjuki, bingi buli kimu bakirunda bulunzi bo. Balunda kasooli ne balunda embuzi ne balunda enjuki, gwe gye zikulumira yateekamu omukono bw'ati alaba ssente. Barafa YPA Youth Platform Africa betulina bo olunaku olwaleero era nga olwaleero tuline Vasta Kubakurungi ye mwogezi w'ekintu kino kyonna embuzi. Namusaba tulababo. Thank you so much to Hamuchivi. Thank you Salam TV for hosting us. Mwebale kutujja eri wansi ebintu bali balabanga ebiri primitive ebya wansi kati ne tubireeta mu fem tubireeta mu line abantu bali balabanga ebyomuzannyo tobitabya bali balabanga ebyomuzannyo ne mubijjayo ne musobola okukola ki okubireeta mu fem mu bantu bategeere ekye basobola okukola okwejja mu bwavu. So abatulaba amanya gange nga wagambye nze Vasta mva Youth Platform Africa abatachomanyi Vasta Kubakurungi Kubakurungi because I cut across Western Uganda. So yagala cho woli pronouncing. So tuze wano okwogera ku agriculture je mwali muita agriculture fe tugamba twagala bajja ku agriculture tubatwale mu agribusiness tufune engeri je tufuna musente kubanga initially abantu bali bakola agriculture nga bakola on a small scale just to sustain their families. So for us twagala kitwala ku another level to agribusiness abantu bafune munyo okusinga okukolera just kuya kuva mu ngalo paka mu lubuto lima funa jolia lima cholia kati mwaga kijaye mwaga kuchi limo fune sente ye atofune sente limo fune sente. Okay. Yeah, so abatulaba for the first time tusaba mu checking out ku social media platforms affe YPA abasinga tebakiraba bulungi bagamba YAP it's YPA Youth Platform Africa mutegere kye tuli naye in short ngenda bawa a hint of what we do. So Youth Platform Africa is an agribusiness center that is looking at taking agriculture to another level. Twagala kozesa obulimi twagala abana Uganda bamanye oba Africans Uganda ya bulimi netukoze tutyo gikyusa okugifuula nti ya bulimi kati twakyenjagala okugamba buli woba oyagala kwelevating okwetwala ku another level olina omanya strengths zo ne weaknesses zo. So Africans tebamanyi strength yabwe mbuli mu sectors nganya mining agriculture is one of them so lifting Uganda over Africa from poverty to the third world country over kubaddi barenazali over batugaye mbutuvuddemu yeah so kozesa agriculture ne twetwala ku level endala ate abavubuka Uganda waliwo ensi ezikozesa agriculture ne zivaayo ezaaki ngaze waliwo ensi eziyisemu agriculture ne zivaayo ne zikulaakulana nyingi nnyo. Actually I'm following ku platforms zaffe oyo yona information jali. Okay, so kombulire Youth Platform Africa muli luddawa muli ku kiki kiriwo. Yeah, so ngwa wembadde nkunyonyola njagala ku ajinga. I want to urge all you young people come and join agribusiness kubanga bolaba mu Uganda 80% of Ugandans are young people.
So we want more people to involve in agriculture, but transitioning from agriculture to agribusiness. So what abatwagala tusangibwa Rubaga Road, come at Rubaga Road opposite Access Building abasinga we bamanyi twetoleddwa abantu banjaawo ku bayitawo nga ku roundabout ya Kabaka kungalabi awo wenyini so osola abantu abatwetolodde nkulungo ya Kabaka so sit roundabout yak yonna the roundabout way vasta bajita nkulungo ya Kabaka sabatwagala mutsanga opposite Access Building naye tulina office endala enansana ku Nalvule stage, so you just come and tell the border guys ngenda ku Embuzi tewali atamanyi mukola chi exactly. So Youth Platform Africa is an organization elaba ebintu bingi nga wolaba Youth Platform Africa twagala kukozesa agribusiness okujjawo obwavu mu bantu. How are we going to do this? We want to totally eradicate poverty from Africa as Youth Platform Africa. Naye nga tukozesa ki? Nga tukozesa kye tuyina nga we nayogedde. Agribusiness. Nga tukozesa agribusiness. But then say the danger of agriculture, agribusiness. Yeah. So twakola research ne tulaba in most cases when you're not nga tugenda ku level ndala chiva ku ignorancy, what we call ignorancy, obutamanya. So we want to make people aware of what they have so that bave mu bwa bakozese kibalina bafune kye batayina kye twagala nga Youth Platform Africa. Yes, twagala kuva mu bwavu, so tukola through agribusiness, tuina financial literacy classes, tukozesa agriculture, tulunde embuzi, tulunde enjuchi, tuina pasture growing, tuina maize growing, tuina insurers, tuina plant kits, banage bintu bingi byonna ngena bi breaking it down for you, choino kola just sigala okumpewo tulabe we tugenda. Njaga kutegeera tutandike ku mbuzi, tutandike ku njuchi. Katandike ku mbuzi. Omanyi embuzi kyo kifaananyi kyaffe ekisinga. Like most people go to know njagala nze onguze embuzi. Badde nnunda nte, badde nnunda ndiga, badde sibirimu. Njagala onguze embuzi. Njagala ntya kirungi kyeki mu mbuzi zino. Nziyingira ntya nzifuna mu ntya. Njagala ozinguze. Okay. Okulunda ente si kibi. Ente ziri so profitable. Ate nabyo yonna tubikola. Wadde ente tuzikola on a small scale tetunazireeta mu bantu. Naye ekisinga okutuleeta wabweru z'embuzi. So embuzi zino ozifunamu nnyo. Lwaki twakyuzinga embuzi? Embuzi zimultiplyinga mangu. Ofunamu mangu. Ate bozitegeera ofunamu nnyo. So when you look at our breed, the YPA breed, yaffe specifically bagiyita YPA breed, twafuna Kalahari ne tuji cross breeding ne mubende goat ene ziloko ne tufuna ne boa goat. Zuboa goat ozimanye ngejezi ya biko. South Africa. Yeah, hizo. So ne tujigata ne tufuna YPA breed. Zine chinyama. So ine nyama ene yafe ya mubende resistant to diseases. So ogendo sanga nga embuzi yafe nene ate nungi. Chola tujitunda mtwalo nkaga mu 5. Buli mbuzi ya mtwalo nkaga mu 5. So here is how Youth Platform Africa can be of help. Youth Platform Africa eliwano okuyamba oba inetaka oba toinataka okuyamba okulunda embuzi zo. Ye project esooka tandikide ku mbuzi egenda kuyamba okutwala embuzi zo to another level. Waliwo abantu nga balina white collar jobs nga gwe twaha mu kibi. Ngoina white collar job toina budde bugenda ku farm. So all you can do, you can trust us with your money. No gamba, for example, with my investment. With your investment. So together, for example, you want to begin with 10 goats. No gamba guno mwaka mbawadde njagala tandika na mbuzi 10. Buli mbuzi ya mtwalo nkaga mu 5. Balamu nawe ali ewaka. Ze milioni mukaga. Already omaze math wali bulungi. I hated math naye musente yawonzi balamu. Kati yongerako emitwalo 5. Nga milioni mukaga n'ekitundu. Milioni mukaga n'ekitundu. So ofuna milioni mukaga n'ekitundu. No is investing. I'm just estimating, but you can decide to begin with 2, 1 goat or half of that. No gamba ngenda tanisa
nezo njagala tutandike na 10 njagala mpe ekibalo kya 10 kubanga ffe tukolagana n'abagagga so to believing that buli omu asobola okufuna million mukaaga not everyone naye tutandikire ku oyo yes tutandikire ku oyo naye bulizo olina jangu mu YPA naye oba olina mutwalo jangu mu YPA so mutereko omuntu ayinza okuteekako n'ateekako asobola okujja n'asevinga naffe ffe tubeera n'ebitabo byaffe tubeera ne records zaffe zolina zonna z'oleeta n'osonda paka nga ziweze oba nga mitwalo 3 tusobola okugulira akato kubanga n'obuto gye buli ku mitwalo nga 3 obwo obuto nga bwa myezi 3 yes tugende maaso yeah so milioni mukaaga n'ekitundu so what guze embuzi 10 oguze embuzi 10 kuliko kati ku 10 kuyinza okuba nyinza okuba nguze enkazi 9 nga nyingi kazi 9 nemu nga nnume oba ina faamu yo so ziswala ku faamu zo ekitegeeza nsobola okugula 10 zonna nga nguze enkazi nenzireke wammwe nozireke waffe naye ennume zo za kakadde zitwanikira mu kakadde kubanga ozimanyi zaffe nene ndoza wazirabyeko zitandikira mu kakadde kamu kitundu so bw'oba otandika n'embuzi 10 tugamba buli mwaka ziba ziddabulinga mwaka ogujja mba nina nsuubira ya 2 ate contract yaffe eba ya myaka 3 yes eba ya myaka 3 so kye tukola after 1 year ziba ziddabulinze okuva leero linda katono nnyo njagala ontwale mpola okuva leero nkube 2 24 25 tugenda okugenda mu 26 mu kalulu nga n'embuzi zange 30 ngwine embuzi zo 30 myaka 3 mbuzi ngwine embuzi zo 30 omwaka aliyeyo wakayinza okubanga abala kubanga kati oguze 10 omwaka nga gweddeko ziba 20 ogwokubiri nga gweddeko ziba 30 ogwokusatu ziba 40 so ezana 10 tugamba ziba zaffe nga abalabirira kubanga tubeeramu olusi tufiirwa olusi tukola ki eddagala lye tugula omuddo gwammwe mwe mulimu omuddo eddagala lyaffe mwe mulabirira mwe mwateekako buli kimu kyonna n'eddagala so wekyokola it's just monitoring you can decide to always come at woyagalira n'olaba monitoring supervision njikola ntya nze nteekayo nange omuntu owange nkola ki oba wenjagalira wenzigira ebyo byonna bikola woyagalira wojjira osobola oleeta omuntu n'omuteekayo naye bye tugamba byadda tuli mu digital era osobola okugula cameras n'oziteekayo ne tugamba kyekino ekiyumba ky'embuzi zo ziizino gwe zimonitoring ku kamera zo gwe ng'oziraba bwebanga ziri ku faamu zaffe tusobola okikolera ku faamu yo obanga oyina ettaka kintu nga mukitudde ku level nnene twakugambye twajja kujjawo obwavu ate obwavu bwemusobola okuteekera mu .com omuntu ali Kampala ali ku bibye naye ng'embuzi zaziraba akabuzi ako nga kabonyera n'okuba essimu owaye gwali ku ground akabuzi ako lwaki kabonyera oli ku mbuzi yo eno oli ku mirimu gyo okola oli ku mirimu gyo otubuuza ne tukugamba tujja kuwa mukalala ssebo kubanga gwe temuli risk there is no risk at all when you invest in YPA there is no risk at all vasalindako endagaano ngisayininga nammwe ngeraga nti oluvannyuma lw'omwaka nfuna ndala oluvannyuma lw'omwaka nyongerako 10 emyaka 3 endagaano eyo myaka 3 ngeraga nti nja kuba nkubisaamu oba okubisaamu ne bwe kafa mu mpaamu kalala tukubamu kalala kubanga ffe tugamba teri risk embuzi zaffe ziri insured so tewali ne bwe tufiirwa tosobola osasulwa naye ffe ebyo byonna ffe ababikola ebya background ffe ebyo biba clear wali mbuzi zo zolinda zolinda neziri kikati tulina nyingi nnyo kati njagala tugendeko ku kirala embuzi tuzitegedde tuzitegeddeko akatono kuba teziyinza kuggwayo so the other thing tukola ebintu bingi nga wenakugambye nja bimenya we do goat farming we do pasture growing we do beekeeping we have plant kids we have a package for plant kids and we also have our newborn baby obviously this is the maize project and it's so profitable and today I want to talk about the maize project njagala elaborating more about the maize project wange embuzi tuzogeddeko abantu maybe atulaba katutegere kasooli ali atya yono kyekintu gwe kasooli tomukozesa mukozesa akawunga mu buli line omwoche omufumbe
kuva bo planting akasooli bot tewali kintu aine munywa n'obuugi kasooli muteno mmotamu munywa obuugi n'omulya akawunga bafunamu feeds ebisolo ebisolo zebirya tufunamu bamukozesa mu fertilizer va kasooli so fe twaze ne package eyaffe kubanga twagala bagondeza ebintu ngamwe abali sagala kyogera si mu bubi abantu abali ignorant about agriculture because I've found so many people that ask like how do you benefit from abatali nnyo informed ku agriculture. Yes, that's the right word to use. So anetugamba fe tuze wano kubagondeza ebintu so netugamba kasooli otandisa na million twagala million 2.5 zokka only 2.5 million and you invest in your kasooli. And how do you benefit out of this? We have 2 seasons mu mwaka osigning a contract nafe emyaka egi ebiri kumeneza nge 2.5 ku millions of 2.5 nkute pen yeah million 2.5 osigning a contract ya myaka ebiri buli mwaka guli mu season 2 chokeza season 4 zisairinze namwe so buli season oba tujemu meka oba tujemu million 3 oba tujemu million oba tukoze loss oba chi we get 1.2 ne tuzikuwa buli season so omwaka gumo kugwakoze ziba 2.4 so omwaka oguddako ofuna mwaka gusooka season esooka season eddako eyokuna eba yaffe naffe awo tufuniramu nga abateekamu bintu bingi nyingi betuteekamu n'abakozi n'ebiki so awo kubisamu oba ofunye meka obafunye 2.4 plus 1.2 ezo ziba 3.6 so 3.6 after 2 years tugamba tuzikuwa ezo profits ozifunye so tukudiza capital gwe watandisa 2.5 ne tumukudiza naye if you want to renew the contract then you continue with us noddamu ezo zenyini zetwalina capital ne tu continuinga nayo n'omwaka n'emyaka emirala ebiri. So that's how we do maize. Echo mukikola ku buli eka buli ki? Yeah, buli eka. So waliwo abantu nga mwe abalina sente zammwe. Osogamba nze njagala eka 2. Okay. Eka 2 oba otuwa meka buli eka 2.5. 2.5 times the math one tesola bala. Eka 2. Yeah, buli eka 2.5. Nogamba njagala eka 2. Ofuna some good money out of it. Some good money. So fe tuli wano okubajja mu bwavu cause abantu bali babuuza bagamba abantu abamu bajja wa sente lwaki abamu bagaga nnyo abalala baavu nnyo naye people have their investments abantu bye bakola so ngaffe we twategeera okulonda n'obuluzi ne tugamba let's help our people ne tugamba Youth Platform Africa we are here to totally eradicate poverty through tackling ignorance nga tubasomesa how to make money so actually about this maize project season eno egendo tandika season esembayo abasobola okuinvestinga balete kati mweno week kubanga obudde bugwayo mwaga kusimba hatwagala simba naye boja week billing aziwedde kwa obo investinga for next year obo genda funa next year kubanga kati okusimba kweno season kugenda tandika naye abateeka mungo mwaka gutandika ono Kasooli naye aliko contract yeah nsayininga yeah nesene ne muziteekamu ebintu byaffe biri clear nnyo Kasooli yeah so the people waliwo question endala abantu gye basinga okubuuza nagamba how do we trust you because na Uganda balina ekizibu kya trust not only Ugandans everyone alina ekizibu kya trust but Mtwa I want to tell you life is all about risks it's all about gamble. It's just a gamble just to be like hope the Bible ekyogera you have hope you just have hope you pray and leave it to God nobera n'okukiriza nomanya mbu with time kintu kigenda kkiriza so there is no business gyosobola okuyingiramu nga teri risk naye n'okutambula okuva ewaka oba risk nze yeah so nze kyenjagala oku advice gyempa abantu just get what you can afford to lose ogiteeke mu business sigamba yaffe and forget what you can afford to lose okiteeke mu business naye ffe Youth Platform Africa buli kimu kiri security weeri eri mwina amaka gammwe mumbupangisawo awo mupangisa egomba winu ku Lubaga Road that's our building tolaba yona YPA ebyo nabyo byagala bye bituuka kasandi ddala abantu betukwagala it's okay to ebizimbe mu Kampala even our offices
endala security eliwo community when we were starting like 16 years back in 2008 twatandika nabo kukyalo as a group abantu bokukyalo ne batwa abana babwe ne batukolera nga tetwina nga tetwina sente za kusasula abantu so eyo yokka security soka community wetubeera Gomba Sembabule Nakasongola we all famu zanjawulo so mayiba member betwina kati abakingidemu we have mwezi zandozo ebisatu twali 4,000 beba beka mu Luganda 4,000 members kinemi 4,000 members ku AGM twali 4,000 naye kati wenjogera tuli 7,000 members mugenda mutwalo tugenda mutwalo so abo bonna balina embuzi naffe so tuyina okukola farms enjawulo oba twagala oba tetwagala ate we have protecting embuzi z'abantu so yeyo security esooka nekyokubiri tuyina gundi tuli registered with URSB noza omukulu Kaino Bwisho mwamulaba ku meeting yaffe gye twalina general meeting ku Kololo yaliyo so tuyina tukolagana oba we partner with different organizations motadde State House Investors Protection Unit eyo yekulira it's spearheaded sorry wema jogera Oluganda kati oluzungu gano tujja kutambulirawo it's spearheaded by Canon Edith Nakalema mumumanyi bulungi so embuzi zamwe zibeera nnyo protected twanze game aba kwandi mutambulira naffe edakika tulina ntono tulina edakika 5 zetugenda okukozesa okuva wano dakika 5 tulina kyakukola kino ekintu kyaggwanga lyonna buli muntu yenna njagala okutegeera ebyokwogerako bingi waliwo enjuki waliwo tetuyinza bimalayo nenjagala tuconcentrating ennyo ku muntu wa bulijjo ne Kasooli ono omuntu ayagala okubeera nti abeeyungako abafuna atya waliwo amasimu gagonda byebagatendeko so basomera amanamba tulina general manager waffe wa JB Magezi enamba ye 0709114334 then tulina MD waffe oye bwongo JB Magezi yebo JB bwongo JB bwongo sajjayo JB ndowooza owulidde so waliwo MD waffe managing director Obed Ben enamba ye 0772 234586 naye osobola okukubira ffe ngaffe ba YPA netukunyola ebisingawo ne bayusi nga muli bayusi nyo obwongo buno mbujjawa nakandaba mito adimani badde temutuwuliza kwe mwabadde mutunuulira IT abayambi atya mwandibadde mutunuulira technology nayogedde ku cameras n'ebintu byetukozesa sophisticated equipments nyingi so tukozesa IT tukozesa digital era okulaba nga we are transitioning from agriculture to agribusiness. So what I want to tell young people outside there, don't wait until you're 30 or until you're 20 years that's when I will start my life, that's when I will be mature. Obwongo okukula notegera ekintu kyoyagala kitandikira anywhere as long as ngoweze otegera I will recommend 16 kudda waggulu. You should look out for what you want and go after it. Mbadde ntunula wano etaliko kuba ebige like ntandika okuteeberezaamu omuntu yaguze embuzi 10 leero nowani myaka 10 oli muvubuka myaka 10 njagala mpase myaka 10 njagala mpase myaka nogula embuzi 10 leero wage wenzo okuyite bwayite emyaka 10 nga buli mwaka oyongerako embuzi 10 yongerako embuzi ziba 10 right kiba 10 ziba oba oli wala so waliwo package eyaba planned kids so planned kids actually I'm more interested in this one so planned kids omwana yesasulira tuition oba yesasulira fees kuva buto what we do tuina package eyaba planned kids omwana wo oleta katono nnyo koina no investing so that wakulira sente ze ziba zikola ki zeyongerako naye ffe sente tuziteeka mu mbuzi tetutereka sente nga sente because when you keep money obo yonoona
tewali zigenda kwegatako tezigenda kukola kinaye woziteeka mu mbuzi zo zibeera zeeyongerako. So Planned Kid tuyina stock waliwo gye tuyita stock ya bukadde 3 n'emitwalo 25 3.25 million. So wozireeta tukugamba after emyaka 3 omwana wajja kuba n'embuzi 15. Bwozireeta obukadde 3 mu mitwalo 25 zigula mbuzi 5. Because you can use that money for a birthday. Even a kid will not remember that they celebrated my 1 year birthday. Zimara birthdays. Tezimara birthday. Tezimara na birthday actually. So zileta no take mbuzi 5. Mwana waweze emyaka 3 ndoza aba atandika kusoma. Aba agenda mu bine bya kindergarten all that. Aine mbuzi 15 zili awo. Emyaka 3 aba ine mbuzi 15. Tugeze asasula kakadde. Myaka mukaga ali mu mbuzi nkaga I mean ya 3. Myaka nge 5 oba mukaga bera mu mbuzi nga 45. Atambudde. Actually myaka mukaga abera mu mbuzi 45. So ku myaka 3 eno katukole calculations mutono ali ku myaka 3 ine mbuzi 15 asasula kakadde. Asasula kakadde eyo bambuzi meka katugeze mbuzi 2 kubanga mbuzi ya mtwalo nkaga 5 mbuzi 2 zimusasulira. Naye ffe ku YPA tusasula mwaka. You don't have to. Ate ffe abasasula tuzikwata n'okugamba mwana wange asasula zino ne tusasula sente. Nemuteekayo. Embuzi nesigalayo wali. Ffe tusasula mwaka. Kati tamu emu mwaka gwa tamu 3 katukole calculation mangu. Ya myaka 3 buli tamu ya mbuzi 2. So mwaka ziba mbuzi mukaga. Vasta dinda kwatono. Yeah. You are now dealing with Planned Kid. We are dealing with Planned Kids. Bebana abasitusemu. Planned Kid era beba ababo abali situsemu kozo oluzungu tugende. Yeah. Planned kozo oluzungu tugende. Vasta Planned Kids beba bana bebategekera. Ate abasinga babayita lucky. I don't believe in luck in this world. Tewali luck na ekisinzira kye wakola. You can plan for luck. You can plan for luck. Ntwendo hoza. Olya kulaba nagamba mama you're lucky this and this. Man, there is something that they initiated. There is something that they did that you didn't do or your parents didn't do. So you don't blame anyone for that. You can, and everything can start with you. So time kana abanabo manager akolera calculation. Ku myaka 3 ina mbuzi 15. Calculation jikole mu luzungu etuke bulungi. Okay. At 3 years the omwana nga ine mbuzi 15. So that's nga sasula milioni emu kusomero tugeze buli mbuzi ya mtwalo nkaga 5 ya sikugeza buli mbuzi ya mtwalo nkaga 5 tugeza akozesa mbuzi 2 buli tamu ezo ze mbuzi mukaga tugeze n'ebyetagwe byala byayagala akozesa mbuzi 10. So kweze mbuzi 15 after year zeyongera ku 15 ziba mbuzi 3 akozesezaako 10 asigaza 2 ezabiri after another year ziba 4. Atenga no mwana asoma. Ate no mwana asoma. Sasa afuna everything. Zibana akozesa kwendala 10 zisiga you get. So tewali wokolela loss mu agribusiness. It's one of the things that you should invest in. Not subira loss. Ne loss ne bweberawo togiraba. Because ofirwa ebintu bingi bibeerawo endwadde zijja ne bwobera ne bwofuna loss togitegere teberawo. Twanze bigambo byosembya yawo. Yeah. So njagala bagamba ebintu byamwe bibeera nnyo safe. That's the only thing that I want to tell you. Ebintu byamwe bibeera nnyo safe. Twasigninze contract ne Prudential. Prudential ye insurance company but they for existence for more than 100 years. So ojja naffe tulina insurance naye tukolagana ne Prudential. So jangu n'emitwalo gye 5 ojja n'emitwalo gye 5 ogiteekayo naye buli lwolwala abasinga temumanyi ku insurance naye mulina ogisomako naye olulala lwengendo beera wano ngenda kwogera ku insurance specifically. So insurance ojja n'emitwalo yo 5 n'ogiteekamu naye buli lwolwala tukuwa mitwalo 28. That's mu mwaka. Nezo mitwalo 5 za buli mwaka. Buli wofa family yo efuna milioni 10 kuba mu insurance yaffe. So, man, let's plan for our life. Ebintu babigonzamo. But I want also to talk to young people outside there. Let's really stand up and work for ourselves. Tewali newe okulakulanya as an individual. Tosobola kulakulana mu nsi ng'eri mabega. So tulina okula as a nation as a whole. So mujje mu YPA tukulakulane ate ekyenjagalo ekirala kubagamba ba young people. Mubeere buli wamu. Byonna mubikole. Kyoyagala kukola kikole. Explore. Tewesiba ku kintu kimu. Yes, I'm doing this checho.
do so many things, as many as possible that you want to do. Tuyanze twadine vasta Kubakurungi okuva mu YPA Youth Platform Africa bebatulundira embuzi bebatulundira enjuki bali makasooli agaiti kasooli kwata milioni 2 kitundu banja ganyo ne nkujira mu wano kwata milioni 2 kitundu ziba kwase season ziba 2 ezakasooli mu mwaka gwe bala oba bazisimbe bati bazisimbye kwa account yo suubira milioni 1.2 milioni 2.2 buli season ziba 2 mu December suubire milioni 1.2 ya omwaka ogujja season esooka tuli mu gwakutaanaawo milioni 1.2 wawaayo mmeka 2 kitundu mu December bayongere bakuwe bagende kati eno contract ewedde emyaka 2 kati emyaka 2 giweddeko kati kana akasigadde yaka season eyokuna ke kaffe no bafuniraawo olumba nateeka mu namala milioni 2 kitundu zezirabira zezikola zezikungula zezitunda zezinoonya akatale sibe kiti nze nenfuna 3.6 kyekibalo kyabwe YPA ate nga bw'oyiga nga ofuna skills kubanga tubeera ne skills tubeera ne sessions ezitraining abantu so tusuubira after that nawe ogenda okola ekikyo tufune abantu abajja tetwagala kukulondera kumala bbanga na bbanga mubadde balabi balungi mubeere bulungi nze twaha mukiibi mbadde ne vasta Kubakurungi mbeere bulungi kana tukumire mweraba eno ye Salam TV. YPA Goats Farming Project bakuguliddewo olujjo olw'okugaggawala okuyita mu kulunda embuzi. Balina embuzi ez'olulyo nga zikula mu myezi 6 n'ofuna amagoba. Bakusomesa n'ofuna amagezi ag'ekikugu ku kutandikawo faamu y'embuzi n'ennunda ey'omulembe kw'ogatta endiisa n'enzijanjaba. Balina ensigo z'omuddo omulungi ogukuza embuzi amangu. Gw'alina ekirooto ky'okulunda embuzi jangu mu YPA tukutaasa okufiirwa. Tusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Rubaga okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YPA Building oba Nansana Naluvule. Tukubireko ku noti 7 noti 3 noti 34 oba noti 774 313 551